Yes, basically, mpola mpola tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita James Richboy Maxud Junior wabula kuba nti otambula nange ebbanga lyonna wetwogerera yes omukulembeze Uncle Principal Mr. Kyagulanyi Uncle Bobi Wine yes avuddeyo mu America ku mirimu oba Bulaaya ku mirimu gye yali agenzeko emitongole egy'ekibiina abalala bagamba yali agenze kufuna holiday asobole okuba nti obaolyawo awummulamu kubanga ate byali bimuvuga speed wano ne ku butaka ng'alina okugenda awummulemu musajja wattu wetwogerera ali mu ggwanga abalala baali bagamba mbu atawanyiise yes naye ng'ate wetwogerera yalinnye ennyonyi yamutusize dda mu kibuga Kampala Uganda era ng'omukungu ono agenda kuba nti atunyumizaako biki byabadde akola ne struggle wetuuse tukwaniriza ku mukutu gwaffe muganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso nga bw'okimanyi bulijjo weebale kuba nti otambula nange agawalayi amazima ga Katonda muggulu nkutumiddeko gwe Munnayuganda ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga ngenda kutumirako na buli omu mu kiti kye ekyenjawulo nti weebale kuba nti otambula nange nawo wetwogerera musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine nabwe kityo akomyeewo mu kibuga eky'Uganda ekikulu ekibuga Kampala era nga ku kisaawe Entebbe asobodde okuba nti ayanirizibwa mikwano gye ennyo kugatta mukyala we n'abaana be ab'enjawulo. Bobi Wine ku kisaawe Entebbe yakimiddwa mukyala we amanyikiddwa nga Babi Itungo Kyagulanyi MP zaake yes n'ababaka abalala obaolyawo mpola mpola wano nno bingi obaolyawo ebibadde byogerwa wano nawali nga bagamba nti Bobi Wine yatawanyika mu ggwanga oluvannyuma lw'okuba nti yalemererwa okumega President Museveni mu kalulu akaggwa wano nno mboozi by the way story nyingi ezigenda nga zitrendinga wano nawali nga bagamba Bobi yalya Bobi muzeeyi biki Bobi agamba nti nedda yasobola okuba nti agendako ebweru w'eggwanga asobole okuba nti obaolyawo refreshing minds ze kubanga wano ku butaka ebintu byali bivuga speed n'ekirala yali alina abakungu balina okuba nti bamitinga okusobola obaolyawo okusala oluwenda okuba nti batuuka ku mission gye bayita mission Entebbe ku Ntebbe okulonda okwagwa kwalimu kulina amawulire mangi sijja kugamba mivuyo mingi because koti weeri ey'amateeka era nga oba olyawo omukulu ono yagenda mu maaso n'okuba nti aloopa but later yamala n'ajjayo omusango ng'agamba nti oba olyawo abalamuzi ba President Museveni bonna era nga buli kigenda mu maaso yes Museveni yabalagira okukola kyakola ye n'asalawo omusango kugujjayo aguteeke mu mbeera oba mu kooti y'abantu bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bamuwakanya especially abamutonda okuli musajja mukulu amanyikiddwa nga Lubega Mukaaku ng'agamba nti tosobola kuba nti ogamba abantu nga bwe bakubba akalulu nga bamemba ba paliamenti olina 61 mu paliamenti ate nga gw'ogamba yakubba alina abantu 3 oba mu 10 mu paliamenti mbwe kyekisooka kibeera kikyamu era ng'akyogera oba n'ekikyamu Lubega Mukaaku agamba nti ensonga lwaki basalawo okuba nti oba olyawo bawumuza Besigye wakuba nti yasobola okuba nti afairinga okufuna at least ababaka yadde half of Museveni be yafunanga. Bobi Wine nno yasobola okuba nti atuuka mu koota n'afunayo ababaka yes tebaweze 10 bali 61 wano nno Lubega Mukaaku eyali brainstorm eyaleeta Bobi Wine agamba nti Bobi Wine kino kiraga obunafu bwe era nga yensonga lwaki oba olyawo yasalawo okuba nti asuulawo omusango n'okubuzaabuza agamba nti babawangula no Bobi Wine agamba nti bamubba akalulu era tajja kuzikiza ajja genda mu maaso n'okuba nti alwana paka okusomozebwa kungi okugenda mu Uganda. Bobi Wine wakomeddewo nga tulina olutalo mu State House Museveni alina olutalo ne Kadaaga Museveni yagenze mu maaso n'okugamba Kadaaga nti sikwetaaga
Kadaga sikwetaaga toyina kyongamba. Kadaga nga genda maaso n'okuma nti anoonya obwa speaker kiteebereza okuba nti oba oliawo musajja mukulu amanyikiddwa nga President Yoweri Kaguta Museveni yali asazeewo amuwa obwa vice president. Kadaga n'amugamba nti sisobola kukolera wansi oli dictator. Awo nno ebigambo ne bitandikirawo era nga wetwogera olukiiko luli kyankwanzi. Apopeni wakomerawo nga tugenda mu kalulu k'obwa speaker naye ng'ate kano kalina amakulu mangi. NRM balese Jacob Olanya. Yes, Speaker Kadaga agamba nti naye waali ate nga ne opposition egamba nti determininga kubwa speaker. Bobi Wine aze tetumanyi oba people power agenda kuleeta omukungu agenda okwesimbawo kubwa speaker. I don't know that, but in case of anything we shall keep you posted. Tujasigala nga tukubikutuusako mpola mpola. Webale kuba nti otambula nange, webale kwekumira wano gwe kyali wange. Nkansuubire nti ogenda kunsanga oba ngenda kusanga mu kitundu ekiddako. Bye bye.